Pulima ali feria mu bintu byonna byazaakola. Pulima yasoka nakola boutique ku Salama Road yawo so kati bazimbawo n'ebbaala bagiyita Moonlight. Ne boutique bali bagiyita Blackman Collection yalimu engoye 7 nenga ategerawo basajja. Kisoka Pulima ali fake ali plastic alinga we nabweru kuva ku mutwe paka yenna wompanga alinga Abacus. Nenze Pulima Kadashi simumanyira ono yabingambye kawe nasemba yoku okuwulira yali ayagala oli omuvubuka yani Mr. Henry ono achaza byenda babyakola sebo akola bagita talk deep talk yasoma biki mawulire sebo muna mawulire yes sebo muna mawulire ategeera ngo wasa Pulima Kadashi nga kufumba anti mu mawete bakusomesa kuwasa bagamba nti wayagala omulalu nga wadde otegeera gwabeerako ekikyamu nawe kennyini bawetaaga kunoonyerezaako. So wakati abayimbi baffe bano bo balowooza nti bambi bye bakola bikola kye bikomaawo naye omuyimbi wakuba muyimbi munne kati ki kyabasigazizza si kwesanga ku street bette kubanga bw'ogamba nti stunt nakyo kya busiru. Abantu b'ekibuga Kampala mutegezebwa Aromantic Entertainment bali ku Theatre La Bonita n'omuzannyo Customer Care jukira eno series eri ku TV era gwagigoberera yitawo baba batandika Friday 28 ogw'omukaaga Saturday 29 ogw'omukaaga ne Sunday nga 3 sinje mtwale 3 ordinary VIP mtwale 5 endaga za Theatre La Bonita za bulijjo mukaaga July Afro Club Kasangati atenga musanvu July Joggers Bulaga wonna sinje mtwalo gumu tangola baba n'abazannyo okukamala bano bazannya n'omere gudu ettala lya Kampala Florence Nampinja Sahaba Dubowa Kenya Muhammad Nabunya Jamila Nakarema Shadia Tanasi Nesamula Beatrice Aromantic Entertainment ku Theatre La Bonita etandika nga 28 ogw'omukaaga n'omuzannyo Customer Care. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 basone banyala kubanga temba buuzaako olunaku luno olwa Sunday mwebale kubeera nga ate mutwegasseeko yonna gye musinzira okubeera nga ate mutulaba olunaku olw'Essande kasaziwera ssaawa 6 ez'emisana stream yaffe eba egendayo njagala okubebaza mwenna abaana ababeera mu premier eno nga mujja ne mukubiramu ekiboozi mujja mukubiramu ekiboozi bambi neetambula. Thank you so much mwebale kubanga ate mutwagala mwebale nnyo mwebale ddala so wobanga gwe mulugo okusoosa okubeera nga ate otulaba ne next Sunday tubeerawo wano full pano nga tunyumya ku bintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga kale ttiimu yonna njirina junior waggulu wali junior buuza ku bantu tutandikirewo rapid tulaba ku lunaku luno olw'Essande bebale kutulaba n'abatuwa obulango tuyanzike sula neyanza nnyo okubeera ku Simon Official olunaku nga luno olw'Essande nsanyuse nnyo okubeera wano bingi bye tugenda okwogerako kitoofo kale ntambi kukozesaako tonkoya kitongulira akazindala kange waliwo ne yali na debate eyo enti Simon ebbanga lyokoze mu mawulire wakitogula mizindaalo naye olumu totwalanga oyeba konsani ya muntu on a show like this buli omu yandibadde n'omuki n'omuzinda netujja bifu netwali tubaddeko nga tulina gumu eka tulina ebiri buli omuzindalo ogwakaye
Kayiko yasengo kogere. Kayo mwana kayi. Kayi mchaka brother wa Spice Dana bonabogira. Spice. Balamusiza ku mwenna mwenna bali ku panel onako olwaleero. Ndowooza kampisa olumbaganda banga bamuno wa kisaba isawo ku Lwokutaano. Muno wachi bani embere nga mujjuwagira kuliko films empitirivu ennyo tuli kati mu kibululu kya mipiira tegiriiwo. Tugenda mu Euro ne tezina nnyo mugamba ng'ogwo Premier League tulina Copa America ne tezina nnyo era mugamba. So oba omaze okulaba panels nga zino n'emirimu gyaffe ku YouTube awala oyinza okuba ng'owummuliza ebirowoozo ye muno wachi. Gibeera emitwalo 3 subscription fee buli mwezi niweerabira firimu z'abavijezi ba Uganda bonna films ezinyuma nga mulimu enkadde mulimu n'empya ezebika byonna okumanya ebisinga tusange ku mitimbagano gyaffe gyonna teka muno watch ojja kubeera olaba ennamba zaffe za customer care oba olina ekizibu kyonna any inquiry oba query jaba tukuddamu kale kasirye abalayi ba Saimo official tubaagala nnyo mwebale kubeerayo side eyo eriyo n'abanyiiga n'omusanga ng'ayomba notification nga nagirabye leeti n'ogaayeguma kayi kasita ntukoze eki kasita ntuuse naye kyakabini ekyo kyemulaga ogwo omukwano gwe mutulaga gwe gututeekamu amaanyi okuba twongera okuba nga tukola ki nga tukola amannya Kasirye Adam Card nga ndi mutunuzi wa nsonga okusinga art and entertainment eno mbazi je just mtambi abaneozeeko bwewozo kituufu Simon lulinawulira bulungi nnyo pano gye twakola ya Sandi nga bakulya nakola ki pozi nga bakulya obulere nakola ki ku bya UCC wanayerenze bandidde nnyo naye omanyi bw'otandika okukula luli bwe nali nga nkyali mwana muto ngokyali muwere nga bwe tufiirwa mama kasita agenda kakati nentuuka nga ssebo bwajja bamubala lulwe nange ssebo nina okujja contribution y'emikolo ssebo eyiye bayiye kati baagala eki eyange so kati bw'ogenda mu bizinensi si myaka biruubirirwa mu business osobola okukola mu business osobola okukola omuntu bwoti naye nga mu mutima tokoleze bwoti yes so era ekyo nga mmaliriza ekintu ekyo YouTubers on the business side of it kano osobola okubanga mu mutima ogamba kirala naye nga oli kano and abantu abo basurvivingira mu Uganda ne world over so wetuli awo kale mbaniriza mwebale kubanga ate kwe muli ate n'olunaku olwaleero bana minisitule y'ebyobulamu bategeeza mwenna abali eyo ngayo HIV positive ate ng'olina pressure olina sukaali n'ebifaanaganako bwe bityo kakati bagamba nti nno luli okufuna eddagala muli olumu bikalubamuko tulina kye tuyita drug refill program drug refill program eno ekuyambako okubeera nga ate okufuna eddagala mu pharmacies ezikulinaanye naye tujja kusobola kumanya nti n'obeera nnamasuwa nga totubuulidde kakati kyogenda okukola ku namba y'essimu obagambe nti nze mbeera sayiriza wano kati pharmacy eyo gyona bagamba bajja kukuteera eddagala oba bajja kulagirira erinaanyeewaawo ebintu bibeere nga ate bitambula kale ku namba y'essimu ebisinga bibeere nga ate bitegeera obubaka buno bukutuusibwako banafu aba minisitule y'ebyobulamu abanafu aba USAID ne banafu aba PEPFAR ku lw'ensonga eyo wiiki gye tufundikidde okulaminga nnyo kyaka history wamukola bulungi okola ku BBS oluganda olwo history olese ebya history mulese ebintu byammwe biri byavaga omusajja yagwa history nga ate byatuukawo waali naye lutayo kikola atya n'oluganda lwe yayimbanga n'alugwa nasanga nga yaluyimba tuli lunabayaye banna payasi namusi akayimba oluyimba lw'oluzungu naye bulgundi lwalina lulimu oli nights and love yali yetagayo peji ya pepa ya Luganda inisimu ebituufu yabigwa yagwanga yavayo neyeegaana teyabigwa bano Saimo mwalabako Irene bwe yavaayo n'ateekayo mutabani we ng'asinze kitaawe tukomawo akola ki tukomawo sinadda si ku ekyo yagenda mutabani we ndoza asomera bweru n'amuteekayo abaana baasaba Irene mutabani Irene n'akomawo n'ateekayo posita ey'okubiri bannange omwana akyali muto obuzibu bwe tulina kweno pano bw'oba oleeta ekintu olina okubala nti sula wali sula wuliriza tomala gateekawo gagamba kale bansonyiwe wiiki eno mu entertainment
stories zigenda zikala but nga tunagenda wa Prim Kadash kuki ekintu kyolinawo ya mukyala ono yeganye Sembe mukyala Cheso Cheso yani omwami wange bamuyita okuyo nze misezo kati boba onyimbako yogere ekyo gamba misezo okuyo kino nakiri okitege twanze olwimba terwina kintu kyonna kikwatagana ku nze si yenze Kyeswa sina muntu ena gwe mmanyi mbulamu wange sikayimba tetuli kayimba kakenza bali pira boda tayinze kye bwe alicho yali ampaddeko kati mwe munneesibiyeko muzego boogerako nze tayina kye yali ampaddeko mbadde mbonabona n'abayimba mukulu ya Shiba we yamiitira mukyala Kyeswa ne mukyala Kyeswa ebyo wote namuwa byanswa nti ku bato bamwe biwala yanswa byakutuka kagamba buuza mukyala Sweswa ndiwawatiro namuwa byanswa nze tebampima nze namunswa enswa namunswa n'enswa teyazimuwa yamuwako biwawatiro n'enswa n'azisigaza n'obwa namunswa n'abusigaza so mu bufunze Shiba ajoga akakana kajoga kasaana kusiba kikakola kaliye mukyala Birungu yabadde ku Devila awo ku bbaala nanga mukambwe yavaayo Bungereza bulungi yavaayo mu kimugunyu omanyi yafuuse blogger yaffe tweraliikiridde nze ne Sula omulimu gwaffe omwana Spice agutwala okukolera abantu ate kukolera abantu kwogera nnyo interviews yakola interviews 37 mu weeks 2 kyogera temukolera abantu mwogera bwogezi nnyo anti bunnaye ffe tukolera abantu ate n'okwogera twogera naye n'omwana Birungu owulira yagambye atya uno atandise agenda mu bato n'abanafu wamala okwogera eyo n'ayogera n'eno ndako people with no brains even people with no brains grow old nako kabato kaganye okula n'agayane kino naye omwana oyo tebakanyumisa I'm speaking because I can speak because some of them they can speak when for that microphone they will get emotional and start saying you know balegamba nti bada she can speak ayogera era nze noono tuli ku bunkenke fraternity yaffe egenda tujiddwamu omuntu asinga okwogera ate nga alina n'ebisambi ayogera bw'otunula ku kisambi mweru mekako byonna kati embeera gye tubadde mu wiiki eno ku sayidi eyo naye akatalo tekajja kukola akatalo tekajja kukola kaakona abakalimu bonna olwa tayagala kafunamu ng'alaba takafunamu kimala takawabudde nabanga Shiba takawabudde Shiba taluwabudde naye enwana ennaku zino ogiraba Saimo waliwo marketing empya Saimo osobola okubeera ku kasirye n'omubeerako natakuzzamu naye nga buli weyogera kasirye naye ayambukirako naye nwana ndala nti ofuuka marketing manager woono promoter woono kati yoli abeera mugezi kati Shiba esaawa zino mu luno olutalo mugezi okusinga Spice Diana like okay she's a bit strategic mu ngeri gy'alwana okitegeera nti ono ajja kujja yeekaalisa ayogera ebigambo nga mutwalo naye nga kimu bibiri ayingizamu erinnya Shiba that is marketing the equalizer Spice can get ngafunye oluyimba oluyinza okubeera nga luli mu layini mu kongera olwa Shiba sipimika lwafudde luno lwatwokya lwayoteza twatuka mu ndiba wano mu mbaawo jukira abeera wali salama lwamala ofuka round awo Masaka ndeba sikamukamu poko joint danje dancers olimba lwakoma mukolerani olwajjenkirizi lwakoma eri ku gundi ku kagodo awo sagala roja kulowooza nti ndi ku kitundu ate engeri gy'oli muganda we munnange ati toyogere sagala kudda ku bantu badda ku manager roja nze ku muyimbi we awo funa tuzirina nyo kuba mwe awo nga tuvuddewo wiiki eno tugende wa mukyala Justed akyali Saimo ebigambo byogere bulo aliko kombi uno okusinga wiiki eno katono kino just kibuuzo saa tukigendemu nnyo Khalifa ne Fiki Gaza bali kuki tuge kigenda mu olina kyokyagaza Sula ye neighbor waabwe Sula Khalifa ne Fiki bali kuki
kati aba ababiri sembera omuzindaalo ssebo wakolako ku Ssuubi FM neegwa netunayiga ngeri gye bakozesa mizindaalo wali mukyalina Ahmed Bogere Masembe musajja wange oyo baagobanga buli omulinga Sula tava ku radio Sula n'atuuka time naye Facebook n'agamba nayenze nga siva wano yakolako ne gundi ne Selector Williams yali mukama we ono yali mukama wa Selector nice. So yakola posi yagamba naye nga buli omu agenda dictator Maka najja namuddamu namugamba fuba okulabanga ekizimbe tekikugwira dictator Shafik Kayima subereza aba Alexander aina radio products by the nungi bandi abave aha kati aba ababiri obalaba ani nani Fiki Gaza ne Khalifa Sula moment abo tebalina nnyo impact kati tebalina nnyo kye bagenda tugamba kubanga Khalifa yakoma okuyimba emyaka 8 yakola mulimu imabega kati ali awo yafukako ne blogger ne bigaana kugamba ali awo yeyiya bweyiya Khalifa yakoma okuyimba ng'akyalina Emma Mulondo ng'akyamumanejinga oba wazi Twinkle Star bichi awo yakoma taddangamu era yakoma waliwo akayimba ke yakoma kaako anakunda mama onakonda mama atakayimba ke yakuba ne Jose Chameleone chocho about character ayaneke yakubye na Iron Skin eyo nate ayanaka yakubyera nako kapya kufulumiza kumu neche nalabye umanyi Khalifa by the yali kati alinga yali yalokoka Khalifa yona mulabako waliwo bamugambako yali yabba omufalise kabo waawo kali bachaliwe kuba Khalifa yayine eggaali era ekyamugobye kabo waawo ali kagende nansana yali abbi omufaliso eggaali ye kali okitegere eggaali ye yali ebbye omufaliso myaka gyadda ndoza kati nga 8 mwe kati ebitu gasaaki ati mbalaga nti Khalifa we yakoma okubeera owakabi we yabbira omufaliso kabo ati Khalifa yayine eggaali y'amaanyi nnyo Khalifa yatulumbako nga yagala tukuba twayine Maka dictator Maka ku Ssuubi awo twamwogerako yali ayina omwana gwawadde olubuto olutaliko buyambi ne tumwogerako twamala okumwogerako ku radio Maka dictator yali akola ne Jackstar ku Record TV ne bamuddamu ate nvuunula bibya era n'omuwala ne bamuleeta tuba tuli ku radio ku makya ojijjukira Khalifa tuba tuli omanyi Mark ne Jackstar ate nagira ku record so twali tukola manyi Ssuubi yalina kalina kati ng'olingiza mugundi nolaba ekiri wansi mu parking twali kulaba nga ali ya 3 ziyise ovuka buli awo butanaaba bungi wabulabira nte buna bwali buwunya kuba bwatusemberera Khalifa yarumba ko Record TV yasoka ku Record TV kubanga show bali bagikola ku Friday then nafe ne tukola ku Saturday ku macha so ne bajja ne batubikira abana nga 3 n'engoma yichi balina mu ngalo bujirita wenategera nti Khalifa yali akulembera abasala obujirita mu Kampala gali Khalifa mulabo okuloko kakati bino byankugaba biseke emyaka 8 Khalifa yatereera Khalifa bagula amajirita bagagula mu ndeebaawo ne bagatematemo obupiisi buli omu ne bamuwaaka wayi nenge ekibalese ku Ssuubi kujja kukola ki kutusala kubanga tubogeddeko nti alina omuwala gwe yawulubuto olutaliko buyambi okiteka so Khalifa we mulaba kati ng'omuntu asobola okumukuba oluyi n'amementukamu katono ati Khalifa yalokoka obadde ku build up flag and Khalifa yakyuka nze nalaba abantu aga obuzibu bwokoze biri byoyogedde byemaliro bizala ku TikTok so Khalifa we mulaba kati ng'omuntu asobola okumukuba oluyi Khalifa n'atalantuka n'atabako kyamunega n'ansirika busirisi bwati bane ensi ekyuka Khalifa yali w'amaanyi nnyo si maanyi nti oba yali alina nnyo impact gy'aleeta mu society but yali w'amaanyi nnyo ng'akulembera ababbi ababuvubuka obwo obusazi bw'obugirita obwo ne kati namulabye nga balina Fiki Gaza nze nabaga Fiki Gaza talina nnyo kyagenda tugaba mu industry ne kisooka ayagala nnyo kulayidingira ku balala kati alowooza kuba in fact Fiki Gaza si yakubye ne bano naye erinnya lyesagala kuddamu kukozesa Simon Waliŋŋaana naye abo buvubuka abatambula n'abayimbi abo okitegeera naye nga salabyewo nnyo kiri awo kyamaanyi nnyo kuba Khalifa era ne banaalwana ne Fiki Gaza tewali nnyo kipya kyagenda kutuwa kubanga yakona musicale buli kimu ekyo ky'obulamu bwo bwafundikira ali awo kati lwakeesa lwabala Khalifa katono waliwo kombesa bya Khalifa we yatulagira
ennyumba ye ye Nansa yalinga toyi tweyanza nga yachuyi kimu tweyanza fati nechi bichayite cyo eba panchi kati wakola ko mu radio radio DSTV eba panchi ntambi Sebo. otalo no namu interest naye what do you have to talk about Khalifa? No sina interest naye nzi weeks bili twakola show ano era nkomyayo ebigambo bya Junior byayogera twayogeranga abasaaga wano ne tugamba nti ebyaddala singa tukkiriza abavubuka bano ne bakola all those activities Uganda tugenda kugisanga ng'efuuse nga Yemen. Omuvubuka akeera n'agera n'akuba munno oluyi video ne goyinga viral ne wabeerawo abawagira banjwadde omuliro olyose okitegeera kyannaku nnyo ku side yaffe abalina passion mu art kubanze wensinga okubeera nga nkitwala. Of course I know oba I was told what we saw, that video we saw is a promotional stand for the upcoming show, but nze sikyininamu interest ekyo kya stands zaabwe bafunye abantu oba tebafunye musically abo bombi tebana kyebakiteba essaawa zino ku art wa Uganda they have nothing to tell us. That's why they are resorting to all those cheap stances ezokulagako fe tulina amaanyi. I saw Fiki Gaza. I don't know if it was a wrong it was a forged tweet, but I believe yabadde yiye oyagambye nti yena addamu okuvuma principle naye ngenda mukuba ebbaati kanda bo bayoyo Fiki Gaza era nabadde ngambye Rubongoya munyumya council nnyo namugaa council you have to disown that tweet kanda bo banagiraba omwana watu bwe yawandiise nti kiba kisiiga kitaintinga image endala embi eri ku principle wabeera nga omuntu oyinayo ekisajjasajja kyo ekiberawo nga kikuba bukubi bantu mu mbeera eno twakava mu show yayo n'omwana Fefe Busi eyali shennungi ennyo naye nebeera highlighted by such hooliganism ez'abaana abo. Kati abaana abo nno oyinza obutabanenya nnyo kubanga ekisooka twebuuza amagaali gajja gatya okubeera n'abayimbi abamu baali babbi bali basazi bansawo najja mu music ng'okugamba kangezeeyo ko eddobo ne likola kini likwasaayo kitegeeza extension yajja nayo ne bajjaawo ekyo sikinako obuzibu ne caution egenda eri security forces zaffe bino ebintu bihappeninga mulaba ne mubireka ne bigenda mu maaso mulinda wamale kugwawo mulambo mulyoke mujje mu acting upon because we know intelligence bajirina totally ewedde show ya hamu eno ewedde ya Saturday yatulazeeko tisinga basalawo ne bagamba tebagenda kubeerawo mu bino n'omagenda kuba muntu wadde nusu ekikumi tekibeerawo ku show ya hamu yagenda okuggwa afinze navayo sawa zaliyanga 8 ngani ku TikTok live nensanga ababbi ndaga ntambi tuteekeko ko naffe obubox obutunda sente mmeka togereko n'abantu simu tebagiwamba wagenda nene mpya seka kyegamba nti security kali ka iPhone kakali nagwe nakawa okitegeera kyebadde gamba sayimo mu kifaananyi ekinene nti ne kali kabi kituufu gotofaayo oba Fiki Gaza bebaka basimanyi sikyakali nekyebadde gamba ekifaananyi ekinene security ya Uganda weesalawo negamba nti erina interest mu show ya sayimo tugenda giprotectinga tegenda bayo mubbi so will be it weesalawo naga show ya Kasiri ono ababbi kabagende begazaanyi era show ya Kasiri bajja kujja bagikoleki bagikyambuwe ekifaananyi ekinene kiri ki security organism agala kutulaga nti no muina intention zokwagala okusuula art mu mbeera eyo kubanga otuva mu show ya Fefe Busi bonna abantu ebitundu nga 7 bagamba tugenda kudda wantu awo kukitwala twali mu fear twali mu pandemonium ng'ogamba banne gali zizo nesidda kusambira nga nsima tuseruno kakati bana abaana n'amagaali gaabwe kyonkimanyi tebagenda kustopinga lwaleero kubana magaali tebagenda kustopinga kuprovokinga abantu tebagenda kustopinga kulumba abantu muno katulageko katukubono fa baliko nja kukuba ebbaati gwe ntambi nja kukuba tonjogerako gwe Junior nawe tujja kulumba babyogera because bali mu that age eyo waliwo emyaka wegitukanga gikuwala wala ensi yiyo jeje emyaka gy'aba abaana Fiki Gaza yumuye muli wala balaba industry yiye alaba wayera balaba eri wamala alaba mzee Moses Matovu nti industry ye tunagibiramu wadde n'emyaka egiwera ebiri olwo ku mase y'abantu bakuyambi bakuwuliriza ne music atanyuma that music is so bogus
for someone to listen. Never kuyambye you're part of them ovudde mu ghetto ze. And you exercise that hooliganism. Oyo mwana nza nnuma because bamuwadde chances. Etali emu etali bbiri. And what you're saying to us is not music but hooliganism. I will not sit here and I glorify criminality. I won't. Because tomorrow njasekerera gwe bakubyawo enja kigenda kutuuka wange. Era nze abantu abasinga okunnuma abantu afa abadde ku keyboards zaffe tuwaga abantu bano. Banene guli mugere mu mulumbe mu mukube nkyagenda basistawo bajja kumurepinga. Agagana wegaba tegali kugaliza abayimbi gaba gakola ki? Geba kagali sende zigalisa ziva luddawa. Bakama bagawa. Basijja luddawa. Bakola. Bali mu criminality kye kugamba. Oyo mwana abatali kugalia in fact kugali baba wawe wadde ekikumi olowooza. Ne bakimanyi bagenda babba abantu. Wabate bali bivulu bakolera ludda bakolera mayumba gaffe. Bebo bosanga kulinze ku gate nakuba omugere. Nga ifudde jet list Jason Statham. Kozo wana bwe bakuleta enkovu. Bwebwo uzosongo nina bwachi 2015 nkongo zebiyenge ngabuli kali kagaza kirabe kakakana nakakyali kato ngatoza rafiki Gaza kati otowekana kali kato kati mukata salama ndi mukuru tekanzija mu bujama nnyo otegera so mwena abayimbi bane egali za mutitugana bana gali nezibere organized otherwise waliwo muyimbi omugwe manyi yalina amanyi ngagamwe wala yakola violence najimalayo after sawa zino bakonkona tuweyo ogana na file tujukomyawo bakonkona kaliya ye kumpi yona yagwawula incident yemo yekisiru tibede bana mu bikola niyo mtu agenda bafira mu ngalaawo kaliya yo bimbi tagenda kuddamu bera kyekimu gende jamayi kubuze vibes katere kyamutukako sawa zina ali mu kukomera lwa violence eyo kaliya ye nefa asaba beiro genda West Coast East Coast big ne paka babifira so buli muyimbi era inango ine gali yese gali muzina tuzibagana naye otateminga gali eyo gwe principal wayo gogenda okufuna obuzibu. Thank you Kasiria. Wenalabyenze eyangambye omuntu engambye tino bali mu promoting aluyimba ngamba mukama kato bali mu promoting show ngamba mukama katonda webale kwanza sagala bunachi bunanfuusi bwetwali ewahamu waliwo omwana ku tiimu ya Alien yakuba omwana wa we kept quiet ngamba mukama mulungi kasana bali mu promotion yaabwe kancheke kikole ki kigende tambye obusunga bwabukozesezaawo wali yasirika nakola tewakola nali ku red paper so are we fighting in the videos wa tuli mu kulwanisa mize nze nganzo omuntu ndya kugamba nti ndi mu kulwanisa muze sikiriza mu kuvuma mu kuwemura mu kujolonga nakola ki era mu video gye nakola nga nkola review ku show ya Ham nabagambirawo ne mbagamba nti abafango ni forest tusobola ebira byonna mu bikole naye physical fights zireeta bubi bwokka tezina kirungi kye zireeta. Physical fights ezo tandika okwekuba kubanga gwokuba tomanyi kyazze nakyo naawe tamanyi kyozze nakyo. Singa mutandika ne mugamba ati mugenda kuwanyisiganya kiba kigenda kubeera kyaki kyabulaba at least ekyo kyonna kikola on record gye kiri. Era na endoze songa najimarake dakika nga 3 ngamba gamba nti physical fights olaba saagala kuvuma olaba saagala kuwemula na kuwebuula nembagamira nembaga kibi era temuyina kikola kikukikkirizo kitegeera kubanga ababikoze abazenga babikola ebyo byonna ebiri physical tubalaba embeera wano we bakola ki we bali okitegeera era olwatunulidde ekintu kati ate n'ekya Gaza kyembadde sinnayogerako kinnabadde ndatunulidde bweti kubanga nze kusaidi yange nzo kyesonyu kuba kiri nakiraba n'enkyebalama kirina olwagundi nga bayizoloza ndi mukola kirina kyogerako era kiri Gaza bwenvayo ne mukuba njabba ndi munaki kate kya Gaza kyennabadde nsirikidde lwansonga eri abajja okundaba nga njogera ku kya Gaza omanyi abantu baguba ddalu kiri tebakifaako kati wonna oyogera ku kya Gaza nga bajja bakarakitalizing ekyo naye nze nganze omuntu ebintu bino birina engeri gye binnumamu ey'enjawulo sayimu ebyaddala nze njagala art njagala olaba ati ng'akula naye kinnuma nti buli kaseera mu ati we Uganda ebyekisiru by'ovashining ebyaki ebyekigezi ejjo etwabaddeawo ku CBS nabagambye mukimanyi ti oluyimba lwa Gravity okwepiica luli mu TV3
balukozesa yabangereza deal eyo aba South Africa bagireta neita mu James Proper n'abawe ennyimba mu nnyimba ne balondamu okwepiitya olwa gravity bagala message simanyi kyonna kyekiri bazivunula basooka kuvunula omuwala nga akaaba okitegera nengamba baba ava mu kwepi okitegera basooka kuvunula okitegera kati ekyo kyo nga kyo kikola ki weekiri waliwo ekintu kya Joshua Baraka yafuuka Spotify ladder artist kye bayita okubeera Spotify ladder artist buli mwaka Spotify eronda aba kuliko mu Nigeria kuliko mu Ghana no mu Uganda tuyinako omu eyo platform yekoze ba Thames ekoze ba Irasta ekoze ba Rema n'abayimbi abalala bangi ba Afrika ebyo mu Uganda teri abidiscussing nga tulimbya kisiru simagundi yakubye gundi ori gundi yegobye ne gundi ne tuba ku peti achievements we tukola kyokanga fenna tugamba twagala ba artist bakole bitufu batambule kibaze nabagamba obunnafuuso obuli mu media n'abawagizi tebugenda kuza industry eno mugenda ne mga twagala artist nga ali organized akola kino bwati ne bwati nga tuddayo tulababe muze mu praising ogendo tunulira was Jose Chameleone humble and disciplined Bebe Cool Bobby Wine nedda bali bamanyi nga industry eno bagifuga ne tudda mu generation ye yaddako was Moze Radio a reverend mu industry nedda yali radical okitegera buli muntu okitegedde radio akusinga okuyimba aha ne bino byonna bye yakola mu season yo bamalo baliwo bani bajamano nga tetubatunulira tutunuliro ne yayina violent character okitegera Kenzo najja nazoganyamuko katini nabako wakoma omuyimbi gwe twaddamu okwembulesinga era yali alieni sikini ng'agatta endongoye n'agatta akabuli n'ebirala kakitegeeza society yaffe yagala bakibuli tuve mu byokola kiby'okwebuzaabuza kati kikubeerera kizibu okugamba Fiki Gaza nti ekyo si kyekikola ngalabe kuba kikoze ne kibakolera buli muyimbi gwe twogerako anayina history ovuga eggaali enkambwe oyo Kalifa akubaganako ne Good Life negwe omanyi Good Life y'ebiseera ebyo ng'ayina abaana be oyo Kalifa akubaganako ne Good Life ey'ebiseera ebyo okitegera kitegeeza naye yali akola kiyali avuga bano abatavuga mwakirabyeko kati ekimu ku kyoyinza okutunulira ku show ya Hamu yabadde organized nga buli kimu kiri mu order yakyo naye okimanyi artist atambula yekka nga talinamu bantu baweranga bana eyo stage asobola obutagirinnyako ng'ate yasasuddwa nti babanga artist ne bagamba bwe tuva ku Rema tuganda kudda bwe tuva ku Kenzo tudda ku Rema bebaje alien yajje bebo olufuluma stage ogenda okwekanga Fiki yali ku stage ate Fiki wamala okuyimba n'aranga Spice Fameka yayita Spice olimba lw'eggwanga ne luvuga ati labayo Oda Fameka si yali alina okudda ku stage Oda ali efulumye kuba bajja ne bagamba alien Linda Kenza ayimbe Rema deko beba deko oddeko kyovola bayasindika abana ku stage nga beba amaliriza kye kitwala bana abakamera kuki ne MC n'atuuka ne DJ n'atuuka kati Fameka bwajja n'agifulukinga babushi ne bagamba okay katumuleka ayimbe kuba atuuse ekibajje viri ku mutwe kubanga ataranga omulala omwana era yali ku stage omu kujja najja n'amusikako microphone n'agikwasa bana akwata mu waya tukiri tuveeyo ekyo tukireke tukirize kyabawo kitegeera kakati nze kinnuma ku incident eno kiri kimu nagitunulira bwenti ekisooka nange nawuliddeko mbu bali ku show ye London Kalifa tugenda kwenoonya ombuuliro oba muli mukola bya kisiru nga mulanga show oba nga ddala abadde butalo lwa ddala ekirala Kalifa ne Fiki mumanyi kye mukola kye kitegeeza gwo twendeka society bweyina okuyisa okimanyi abayimbi babadde nga beerumba eggaali naye ng'omuyimbi takuba muyimbi munnempi newe munatandika okiraga nga mulaga omwana ali ku ggaali y'omuyimbi omulala nti omuyimbi omuyisaamu kumpi bagenda bakuba empya embazi babugume naye nga mwabitandika ebyekisirusiru nga mubikola ki nga mubiraba mmwe mutendeka society bweyina okubayisa abaana babeera ku ggaali z'abayimbi babadde bakimanyiwe basinkana artist abayimbi bagugulana byabo bo ne babidde ebbali bo beekuba ebyabo ne babidde ebbali kati goze n'omulaga example given nti omuyimbi omwana ali ku ggaali y'omuyimbi wolole asobola okukuba omuyimbi oluyi oli nadda wali n'aseka kitegeeza naye banaakusanga eka eggaali y'abali kigenda kuwa omwana ali ku ggaali courage okuba nti asobola okukusala oluyi munne wali nadda wali n'aseka mujja maliriza muli mulago nze mbabuuliro kitegeera so ebintu ebyo muli mu kukola bya kisiru nze bannaye physical fights ezo nazirabako I have ever been a witness nze kennyini ng'omuntu nali nguddeko mu ggaali so mmanyi kye kitegeeza nga baagala byange okitegeera so makindi eyo gye mulaba twagibeerangamu
ono sula wabate yakajjabuzi mu Makindi asobola okubuulira Salama Road oyo ng'aliko ogubinja gw'abavubuka ekansanga nga waliwo zi Happy Street ekatwe nga waliyo zi Kifeesi ngeri esima B13 oba yavangawa kati nze kakubulira ekintu kimu abaana ba B13 n'aba Kifeesi beegattako ne bajja ku kitundu ewaffe ne Makinde Kayingiri ne bajja bakuba ekitundu kyonna nga banoonya abavubuka aba abakyankalanyizza ewaabwe ne batugaa n'enkeera tujja kudda tuluyita lwali n'enkeera ne badda ng'oluyingira mu kitundu we kino ekikwata esasagge kati mwe muyinza okulowooza muvuga eggaali n'eggaali zibaddewo nga zivugibwa ate mwe abakulidde mu ghetto kimanyi bino mubikola ki bino mubimanyi mukole katemba wammwe mugende ku TikTok live zammwe mwevume naye ebintu ebirimu physical fights mugenda kubeera n'emirambo mu ngalo okamba buli ekintu kimu finale ku nsonga eno omulambo guzitowa omulambo gusobola ositula omusajja abadde waggulu ne gumussa wansi n'asigala ng'abona ebyo bi physical fight mujalete omulambo guzitowa guwewuka ogulaba bulabi wali yakuba Simon akawala atake akali thank you Junior ngala tunagenda Junior sikuveko mu blanka tono kivewo lumu ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Junior tumalirize ku guest kati tundoza tuli mu bye tuyigamu oledi batugambe stunt naye ono atulaze gye tulaga nti muyimbi bajja kusanga bakuba oluyi ogambe temutu wa kitiibwa naye nga muyimbi muno yali akubyeko ku luyi nkalifaganaga mumanyi mukwano gwange naye crime oba obumenyi bw'amateeka oba buli mu bayimbi oba buliwa okubeera omuyimbi n'obuzzi bw'emisango bubiri byanjawulo waliwo n'abafaaza ba priests nabo beesanze nga bali mu buzzi bwa misango naye ekizibu kya violence ekikolwa ky'okoze olwaleero kizaako ekirala tekikomaawo nti olunaku abapalestine we balumba Isirayiri bo baali tebategedde nti baggudde oluggi olwa violence era sofa mitwalo na mitwalo gifudde bakyafa kwa bo batunulira kikolwa nti tugende tubatte naye tebategeera nti baali baggudde oluggi olwa violence olunaku eggwanga lya Russia we lyagezaako okulumba destroyer ya Bungereza wano ku Black Sea abantu tebategeera nti era Russia kwanga waliwo endagaano za Sematalo owokubiri ezasayiningibwa kya munnange tututabaala naffe tetulikola ki tetuli kutabaala ne mune eryato lya Bungereza lyali liyita ku Black Sea nga Russia era ewambye Crimea ba Western countries zagaana okukikkiriza ennyonyi ya Russia negezaako okuba warning shots ezigirabula nti eyingidde Russian territory naye abazungu baali bagibalanga Western territory. Russia teyategeera nti yali emaze okuggula oluggi lw'olutalo lw'e Ukraine kubanga eri endagaano yali eweddewo. Recently wano Iran okuviira ddala mu Bible abamanyi ebyafaayo Nabbi Kabineza we yawamba Abayudaaya n'abasiba emyaka gyali 4 eby'emyaka 4 Iran ebadde terumbangako Israeli direct. Kakati Iran we yalumbye Israeli direct recently yabadde emaze nayo okuggula oluggi lw'olutalo olunene. So wakati abayimbi baffe bano bo balowooza nti bambi bye bakola bikola ki bikomaawo. Naye omuyimbi wakuba muyimbi munne kati ki kyabasigazizza si kwesanga ku street bet
kubanga bwogamba nti stunt nakyo kya busiru. Stunt mu bubenyi bw'amateeka. Stunt mu ki? Stunt zisobola okuzajjibwa mu law mu mateeka. Naye okuba physical kwa kati abaana ku byalo abawagira aganaga ne fike Gaza bo bategedde. Tebamanyi ti stunt. Bo bategedde nti stunt. Bamanyi byaddala. Abali amayirungi gaabwe. Okibayita abantu bettira Arsenal ne Man U. Nga bettidde tiimu nga n'ennyini ya Arsenal tamulabangako. N'abasaba n'olutalo ne lutandikawo abantu ne balwanira ne betta. Nga omu kubatta talina na passport. Okitegeera kye nkugamba nti kakati ebintu bino ebikolebwa abayimbi baffe ekisinga basumbuwa bo balowooza amannya gano gajja kukolebwa mu bubi mbuweri kule music bwakulema mu bulungi kati munoonye mu bubi ne edda abanoonyanga music mu bubi bayimbanga nnyimba za kufiirwa era omuntu naga nti omusajja ono eyayimbye oguyimba gw'okufa essanyu yabadde taliraba ddiyimbako naye kati music olwaleero ayimbwa ku kintu ekyo ani asinza okkunama ennyo ani asinga eggaali ennaku zino tunuya bonna batambula n'eggaali fe abasoma psychology crime webaawo ozaayo ku background yakoze ekikolwa n'otunuulira nti omuntu ono abadde serial killer naye mu buto yakuzibwa atya era ojja genda okwesanga omwana baamukozanga narcissist baamuboggoleranga tebaamuwa laavu kati omuntu buli waateeyagala era naye tayagala mu nsi togaba kyotalina Frank Antabyaga gano gaali gabbi gwe tululi abalina eggaali these were criminals osegeera ababbi bano betwogerako abamu tebaasoma osegeera they didn't have a chance to go to school and socialize essomero liyigiriza ebintu bingi bwe twogera kusoma abantu balowooza ze max ne degree twogera ku bulamu bw'essomero bw'otegera nti obuliri babwala twogera ku bulamu bw'essomero bw'otegera nti kusomera enjala ekuluma nawe nalinda ssaawa 7 that training sibulugati twogera ku bulamu bw'essomero nti okufuka omala kusaba tuwafumira mu gate ssaawa zimala kutuuka ssaawa zimala that abaana bano kye bamisinga abamu ku bo socialization. How do you socialize globally? How do you socialize with people? Zino nsolo. Some of them are animals. No, I'm telling you because tosobola kutambula n'abavubuka bawunya. Nugati gwengo omuyimbi onyumye owunya na bulungi no anti you are branding. Osekera otambula n'abayaga nugati anze bali be bayaga nze ategeera. Narabako omwana ku gaali y'omuyimbi nga yobo ya kitundu. Nkubulya n'enviiri tebasala omwana akuyitako eggaali ekuyitako bw'etisaimo. Ng'oyinza okugamba enkwawa oba waliwo embuzi ennume eri ewantu. Ng'olina kukola bwoti. Omwana Juni. Tunuulira enkwawa zaabwe eggaali olabe olunaku lwe baasemba okusevinga these animals kakati mubaddidde mubaleese mu byaffe ebyabategeevu ebyabategeevu kyekizibu mwemwogera ku music waabategeevu si waabayaga. There is a difference between hooliganism and music. Ubuyaaye n'endongo gwe kyoga mu America tewaliyo gundi walabe Champions League final y'omulundi guno Jay-Z yazze Jay-Z one of the world's icon in music ng'anyumye he was smart ne bakulaga essaawa gy'ayambadde naye ng'agobereddwako ababadde bamuwerekeddeko sayimo bwe baataba ba CEO babadde bantu babuvunaanyizibwa sijja bali masuuti agenda waawuubira ku bantu kati yabadde ayina waatuuse abawagizi ne bamu ndowooza baamuyise nadda asayininge autobiography. Njagala ombulira omuyimbi ddi lwe yasemba okusayininga biography autography. Abayimbi abamu tebamanyi na peni
They can't even read their names. What do they say? Tetusaa kujajja ku muyimbi nga tufunyeyo amuyita. Era kyova olaba Joe Alien alina gye yabadde n'abaana abato nga bamuyita n'asayini. Kati gwe batayise nedda tetugenda baniriza tikibata. Simon n'omuyimbi gwe nmanyi yagamba abantu ku stage embuuka bamubake ne bavaayo n'agwa wansi. Abantu bali bakoye bagamba nzija namenyeko omugongo era mwamusondere sente tumulungula industry ya Uganda bwefaanana omanyi bagamba nde nzije bamuvira nakuba wenkogo yali abuseeko ne bamubaka akuguno baali bakoye azze sawa 8 manya abantu babeeta nga banyiizo yosize manu gayimba mu anje so nga tutematema music industry nga maliriza maize jo ebintu ne museka n'ebintu bino byewunyisa lero oyina omuyimbi ng'ekyo bugagga kyalina misiri janjaga we bali n'akakola we bali teriyo society ekozesa biragalalagala waliwo eyaze bamuyita zombi police tenambi nasanze sifula ngakirira finali ngayina emiwula yagambye ozambe yagamba wemalira ozambi ebizibu byemalira ozambi wamanyi ozambe Simon litandika okutuuka otuukako ewaka obudde ekyanneewuunyisizza ku mukolo gwa parliament ogw'olweggulo nga parliament bamaze balinayo akabaga kwabadde ne basipika bamanga bakubye oluyimba lw'ozambi ozambi ababaka ne bakkirira kebereze ati ozambi ne bakkirira bazina ozambi nenga ayina unaina kukwatibwa akoze eki waliwo eyakuba enkudi nakyo weekiri awo ayina abazadde beautiful song very mbwe enkudi jo president yasampolinze ku nkudi ng'ayogera kaakati n'olwekyo yagambye indeed nga tukyali mu nkudi tukyali mu ozambi fe abategeevu abakyalinamu ensa twekaabireko Julius Caesar bwe yafa Makatodi yagamba abaloma yasooka n'ababuulira ebirungi Caesar bye yabakolera ne bakaaba nabaga mwekaabire mmwe abasigadde mu nsi etaliimu Caesar temukaabirani kakati ffe abategeevu abali wano twekaabire ffe abagenda ozaala abaana muso omuyimbi wakuba mu Norway and it's normal era banoonya linnya banoonya stand Simon twekaabire ffe abantu webesanga ne beekuba ku street era abantu gwe junior walaika video omwami yabadde ku street abaye ne bamusalako n'alwanira ensawo nga ne bamukuba ku bodaboda misana nga abantu bonna batunula tuli mu ggwanga ng'ofuna accident omuntu asooka leeta kamera mpozi gwe bafudde bano naye ng'omuntu asambagala kakati ono akyalimu obulamu ono kakati n'olwekyo twekaabireko abagenda ozaalira abaana mu Uganda naye ensi okusaanawo abategeevu nga ffe baga ekiwasitaani amaanyi kwe kusirika ne mutakola ki ne mutamulwanisa ekisaanyizaawo Uganda kiri eki abategeevu nga ffe kwetirira kakati olaba kakati wona abyogerako naye obumenyi bw'amateeka olwaleero bakubyani aganaga kalifa leero omuyimbi ajja kukuba ggwe enkya ajja kukuba bulala ntambi kyayogedde eggaali bwe zinayingira ebyobufuzi Simon bagenda zikozesa mu kalulu tunaddawa kubanga ab'ebyobufuzi balina obusungu bwabo abantu abafiira mu kalulu kati eggaali kitegeeza we are in a state of lawlessness buli omu okukola kyayagadde kati tunagamba nti eggaali bannabyabufuzi ku bantu be bayina kati nabo bayina eggaali ezibakuuma be bavuganya mpuga singa ayina eggaali ngekulembeddwa abamwogerako tugenda kuddawo ngekulembeddwa abedibwanika mutwe nedda nga tuvudde mbyaddala ng'alina abayaaye be nga bali awo nga bo bali ttiimu mpu basanga muganda wayiswa mufumbire eggaali yamu baku ebyo ebyabagenda ku mikolo okugaa abayaaye be twogera ku bayaga nga bakuŋŋanye ne bagamba ffe tuli ttiimu mu mpuuga twesiika ne twekubi tugenda kuddawa Museveni aba alina okufuna n'aba alina okufuna eggaali Museveni eggaali gy'alina yeesinga ya buno awo tuba twesabirako mu ggaali temuba buno
ati batwagala bugirita awo tuba tujja ku show ya fefe bagamba Atlas yaliyo ng'abayaye balina eggaali zaabwe ng'ayinaaba bano eno company ya security bagita batya waliwo company waliwo company eriwo ennaku zino ekuuma nnyo ba VIP naye asajjawo baba smart bakola ki naye nga bayinamu obwabo obuto tasobola kufuna buzibu alina ne beyawaako ababiri mwagala kufuluma babatwaleko bebekulu alina kobra alina n'owakato kiba kiwedde nkwateko ngenda funa owakato ojja funa abaana baba ate entambi nayengedde gym okole ki ndi mukwetegekera gaali n'obwana bwe nafunye ku kyalo bonna buli mu training wange mukyaka obwana bwakoma gweyo gyetendekedde njetendekedde bakera naguze kilo ya kawunga n'ebijanja n'omukazi nangajuni yakiki ntendeka gaali kwanze sayimo toseka erinnya digula omanye esate z'erinnyo limoddizamu artificial gondi fete tugenda kumera mannyo kumera malibu ku myaka gyaffe mbakuuze jjajja batandika okukulira mu mashuga dadi bwe gali ya fiki mwana wange ebyo nebibala tetujja bikkiriza kutuwangula mannyo ku myaka emito omuntu ng'enyamogi supu omuyita supu kati kogwe kogula akawunga eggaali eggaali ekeera wali baana nno ba myaka nga 12 tekuyiwe obukuba n'obwo bwe bwakuba nga bwamusanga tali bulungi naye zaaka 12 tekankuba bwali buna kakuleetere okagaza ne bukamala byo gajjamu engoye zonna bakusanga omusajja omukulu ng'oli bwerere naye nga woosonga kuba kwambudde bukoyisaani omusajja yagamba baali ku kivvulu balina bakanyama balina poliisi naye kyabamalamu amaanyi nti buli obuvubuka bwe bwatandika osembera bakanyama ne batandika okudda emabega n'emibiri gyabo anyway ekyo tugenda kukireka awo tweyongere kibaddeko ndowooza olizife bakubeffe sina ndowooza gye ngenda kiwaako mukirege nga bwe kiryawo okay Prima Kadash yavuddeyo n'akola ba female presenter bwati sula moment sula mu mulopere yagambye ekipulima yagambye ba presenter bambala bubiga wigi gabi ebigato byagwa olubege tebakola gym makeup mubi nabbanja yakozeeko kiyakozeeko munagamba sula anaabimaliriza ekisooka Prima ali fake ali plastic alinga wenna bweru kuva ku mutwe paka yenna wompangapanga alinga abakas Prima Prima ali fake so okuvaayo n'ovuma abaana ba presenters nti balabika bubi balina ziwiigi simanyi biki kyankutteko nze nga nze okitegeera yesebo nempulira ennaku neŋŋamba naye Prima avuma yeeyita ki ekisooka manyi Prima nze mulabidde ebbanga ddene kuva nga akyasoma wali eri ku paalo yasomerawa paalo emakindi awo yakoma mu senior 6 kyo kyamulemesa okusoma basajja Prima atandika okwogera abasajja ndoza nga alina emyaka 16 so obulamu bwe bwonna akulidde ku basajja ate abakulumu waloga nti buno obutototo obulenzirenzi so Prima akulidde ku basajja abakulu mundeke malize ebintu byange sula moment sula Prima okuvuma mbusemanya presenter bambala bubi bana si buli omuntu adipendingira ku lusaniya olutayirwa mmere togenda below the belt so si buli omuntu adipendingira ku lusaniya olutalirwa mmere abaana bo bakola balina obulamu bwe bayitamu omwana TV za Uganda ngayo muzimanyi tesasula sente nyingi nnyo abantu balina issues zaabwe okitegeera so Prima ekisooka tategereka nga wembagambye abakas aliyo wakupanga bupanzi Prima tetusobola kumuggyako hadithi ku beauty ne byagamba musimanye aliisa abantu tetusobola kumusimba wamu n'abasajja nga bawuhulu
ba business tugireke business tugireke okitegeera so Pulima ali feria mu bintu byonna byazaakola. Pulima yasoka nakola boutique ku Salama Road yawo so kati bazimbawo nebbaala bagiyita Moonlight. Ne boutique bali bagiyita Blackman Collection yalimu engoye 7 nenga ategerawo basajja myaka nga 8 mabega. So Pulima obulamu bwe bonna adipendingira ku basajja abatamwagala wabula yebe yeyagaliza. Ekyamugobye wa Jostede ekyamugobye wa Jostede kwefuula nti ali independent nti alina ssente ate nga munaku muzibu. Pulima talina ssente awonzija ngera tuukawo. So Pulima lekerawo okumanyira. Pulima oyo gwolaba oyo amanyiira ate nga talina omanyi otwali mu COVID wano abantu ebikazi webityo babiwa nnyo gundi babiwa nnyo platform ku TV ze Uganda nekijjane kyogera biki nga ze Football Trending Couple be baliko ngambere wakane ntwane nga kati Pulima ayogera ki yasoka nalumba abaana abo aba 6 killers musimanyi bayimbye biki ebiyimba biki n'abajerega we nali n'ensirika ne ngamba nange nja mufuna. So Pulima lekerawo okumanyira wano mu Uganda toli wamanyi nga wolowooza. Tesobola kujjako hadith nti oli mulungi. Pulima tasobola musimba mukasana na malida kika 3 kyo kiba kimusimbya musanga aweddewo omusanga asanusa aweddewo asanusenga buluba okitegeera omusanga aweddewo. Pulima tasobola mulinaanya muliro kugamba alinga bine omusanga akwatidde ku mmembe bwati nga aweddewo okitegeera. So toddamu kumanyira moment tenagwako toddamu nabadde toddamu kumanyira abantu toddamu kumanyira abantu nga weefudde. So nga weefudde tera bannange biki Pulima ali bano manyi bano upcoming socialite abo okitegeera agezezzaako buli kimu ageze nga ongame ti business kanzireke naye agezezzaako astrugglinze mu bintu bingi. Kati Pulima ali awo talina muntu gwa competinga naye okitegeera kubanga nze nga yogera nti obulamu bwa Pulima bwonna bwekulubesiza ku basajja abakulu. Kata kyalina omusajja mukulu mwawo ayinza kujja mu myaka gye kubanga ekisooka Pulima alina emyaka 4 mu egyo nze nkubuulira. Pulima ali asomera wali ku Paalo Nasozi namulaba nga asoma kati gwoyina emeka nze ndi musajja nze nsobola okuba n'emyaka nga 4 nga sigirabika nze ebbanga lyendabidde Pulima aweze emyaka 40 mu egyo Nasozi waffe oyo simanyi kati yeyita Ndagire yeyitako Pulima Muhammadi kati yeyita Nasozi okitegeera. So Pulima toddamu kumanyira abantu toddamu kumanyira abaana abakera ku macha najja neyenoonyeza akasente nga kasente ke sikalusaniya. And the DJ says thank you later kazinda sula moment yewed. So now let's go critical akasembayo nedabana kale sula moment kegwe bagenda muzika mu kibiriiti. Thank you mpi thank you this is too okay oyabadde sula moment kakati critically Pulima media personalities olyomazo ayagadde bekyusizaamu nga bwakola ki nga bwayagala and ekiresa abaana bano okutandika okwonooneka okusobola okumakinga ne ba Pulima bye baagala. What should we do? Ndowooza waliwo simanyi ba biru yamala oba yafa biru gye bali baleese ya minimum wage biru. Essaawa zino industry ya media ebyaddala eri mu kustrugglinga olw'ensonga nti ne economically businesses zaffe nazo ziri mu kustrugglinga ne badde supportingira ddala empewo ezo baba bannannyini baazo okuba nga bafuna ssente empitirivu okuba nga baraisinga standards ez'abakozi baabwe. Ebyaddala TV kibasinga okuba nga batundako yandibaddenga olumu okulabika obulungi kuva ku ntunula beauty
accessories zotaddeko ngoye makeup na buli kimu kyovalaba nti osanga TV eyeyimiridde esobola okubeera nti erina budget ya wardrobe eri abakozi baabwe naddala abakyala abo wa makeup nga ajja weegirisa wabakolako ideally wekityo kyenebadde kikola naye essaawa zino bannaffe nabo bali mu kubeera nga bastrugglinga ne kibeera nga kiddayo kuggwe presenter okubanga naye weefaako obeere ng'ojjayo ekitiibwa ky'owanu ng'ekyomukyala oba ne image ya TV kubeera ng'okolera. Prima ebigambo byayogedde nategeezeddwako nti alina olutalo lwali mu kubanga alwananga ye n'omu ku bakozi ba TV gwe yabadde ali mu kulumba n'ekifaananyi n'akyambaza aba TV presenters bonna. Bwe yadde akuba mmomo. Yadde akuba mmomo 19 olw'ensonga z'oli omusajja Kabode. Medimo. Wentegeeze. Prima tawonanga buchayo ba Medimo. Tebuvangawo. Alina okubanga kye promptinze. Naye bagamba nga tunakusonga muntu mulunu naye soka weesongemukko. Ebyaddala ebigambo muganda wange bayogedde wano bibadde very sarcastic ninga gabadde amazima. Oba kitegeera. Prima Kardashian n'erinnya Kardashian nyini yali yeegomba okubeera Kim Kardashian. Khloe Kardashian. Era yabeeranga ku gundi ku DSTV nga alaba Keeping Up with the Kardashians. Neerabira ddala n'agamba just stay the black man. Daddy, I can be that one. Let me first change my name from Nasozi to Kardashian. But I don't want to be Kardashian like, as in like, let me cut it, the last number, letters, and I be Kardash. That was the inception of the name. Nasozi nze entambi tweddira kyekimu njovu. Mwannyinaze. Oli ku mwannyoko osoggola. Nedda mwannyinaze njagala mubuulirire. Ebyaddala mwannyinaze abaana abo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okusavinga society yaffe mu mawulire. The primary role is inform, but to informing ebintu ebyenjawulo. Bino byonna byenjogedde they can be achieved, they cannot. Naye tekibajjaako kuli mulimu gwabwe gwa njawulo gwogukulemye okubeera ng'otukola ki ng'otusavinga Prima. Oba kitegeera. Prima ebyaddala waziki webagamba muno Prima akola ki? What is her claim to fame? She's a YouTuber. YouTube agikozeeko neyevugavuga bagita cruise with twalyogedde najogere ogenda timuwa mai nayevugavuga byonna bikozeza byonna bigezezzaako okitegeera ina ba subscribers 13,000 ajaf kakati abasajja abawasizzaako n'abawuliramu abakulumu ne gundi si mukulu Jostede mukulu Jostede si mukulu naye manyi Jostede temunganyiza kumalayo kimala bamala zimanya abasajja basatu manyi Jostede black man manyi omusajja wa Galaxy yatugoba ku Devira natagala tubuuza ate nga tuze tumuwagire oyo musajja w'enviri omumpi anti namwe mwamumanyira nga tuze bagamba nti omukutaba nakake tuze kuwagira tuguze table ate oli eri ngwengwengwengwe oyo naye is a good person to you. Tobola bufumbo bwa mulema bwa Prima Kardashian. Kati ole bufumbo bwa Prima Kardashian tobola ali mukubona nayeera. Okitegeera. Owokusatu oyo musajja Kabode Kanyama. Ali Kanyama yinde kana Sekaluzala. Sekaluzala. Yaleetedde Prima okubeera nga kuba vuma mu bwatyo. Momo kikazi kyatwe kitalina buzibu kinaalo. Yes, tebali balombo. Nze nalabo. Yali chikazi kyattu bambi tekina buzibu kimomo 19 kyagala nnyo. So Prima Kardashian before kusonga ngalo mu banno nga yafaana n'obubi. Era Bad Black namwagadde nnyo Saimo. Bad Black yamugambye mukwano dia mukwano abaana abo baddiremu kuba ssente bo tebazijja tubalinga ffe abakuba ogw'ensimbi. Songa anga Queen Masoro. Queen Masoro. Bad Black. Masoro bichi. Masoro Queen. Masoro Queen. Ono yaliva buvimano. Masoro Queen yagambe promo ne. Ngawo tukuba ogw'ensimbi champion. Bana bana sibe batunda. Bana bana basanya gwaloko. Baleke bakazi batu. Fe tusuba gwansimbi. That's why we can afford okukola bino bitukoze. Okitegeera. Naye kiri kyayogedde kituufu ebyaddala waliwo omusana yegwa yakirawo mu March. Prima Kardashian ngatakyalabeera awo ku Lusaniya ng'alinyanga agira kiro nga bu Batman kiwundo oba okitegedde n'okuba kusiika si yasiika tasobola linana muliro. So Prima Kardashian, I'm warning you my sister Nasozi Junior, but I love you regardless.
ba presenter tubakoze batyo okulekera obba weteramu ba mama buli ayagala obba weteramu nawe weteramu okuba weteramu ba presenter baba tuweteddemu bebaani kwa sibuli embwa tena akasuka ejjinja bojja kuva ku byoliko ba presenter doing well wadde waliwo challenges mbulamu nenze Prima Kadashi simumanyira ono yabiŋŋambye kawe nasembayo okuwulira yali ayagala oli omuvubuka yani Mr. Henry ono akyaza byenda babyakola sebo akola bagita talk deep talk yasoma biki mawulire sebo Mnamawulire. Yes sebo. Mnamawulire ategeera ngo wasa Prima Kadashi nga kufumba. Anti mumawete bakusomesa kuwasa. Bagamba nti wayagala omulalu nga wadde otegeera gwabeerako ekikyamu naye kennyini bawetaaga kunoonyerezaako. Bisaka kati ze Prima Kadashi sina kye mumanyiko. Sina kye mwogerako. Amango izo kasije. How do we mumanyirwa Mr. Henry? Adi kakati obuzibu obuliwo kimwe nti yes kyeyakoze tekyabadde kirungi naye ndowooza nti kyaweereddwa over importance. Waliwo twatuukira ekiseera nga tupiikinga ku buli kimu ekiba kikoze ekiba kizzenga bwe kizze okitegeera. Olwaleero g'amazima tukkirize tugaane. Prima ebintu byayogedde mbusimanya bajja kumpewo barabika bubi na biki okitegeera. Buli muntu aba n'olugendo lwe mwayita najja nga improvinga paka wanabikola ki wanabituusa. Tosobola kudemoralizinga muntu ali mu gezaako. Okitegeera ng'ate naye wali obaddeko mu mbeera y'okgezaako. Kati abaana babanga bali mu kugezaako. TV stations ezisinga zigaddewo. Abamu amawulire bagavuddemu. Oyagala bonna bagaveemu badde mu bintu birala ate mwogera ebyo. Okitegeera bwe banajjanga kugundi nga barabika bulungi nga mugamba betunda mbasajja ne baba wasete be babagulira ziwigi omusara gwe bafuna tebasobola ku affordinga bintu ebyo. Kati ate bajja ne wigi mumanyi gwe bafuna ate ne mubavuma nti bakoze ekibarabise bikati ekyewunyisa muba mwagala bakole ki tubulire ekituufu kubanga muri bamu ku bantu abazenga bagaba president abalabika obulungi nti babeerawo ku basajja. Okitegeera oba oyagala noono afuneyo ku basajja babeererawo okwo unfortunately afumbirwa nafuna waterera nakakkana nasiriko kitegeera. So kati bwe kibanga nga bwe byempulira bituufu nti mwina Mama 19 mukyala daksikate kitegeera bwe mubanga mwina entalo zammwe ze mwalimu bamwagabanako omusajja kati atono yatuuka naavaawo oko nakola ki naafumbirwa. Bwe kibanga gwe wali ovuganya naye mu kudduka n'obuvubuka ku kyalo yafumbirwa totondowala naye noonya gw'ofumbirwa. Nonya musajja. Okube sikowa mumanye eti kakati oli makago gyoyogerera nona ali makage gyakola ki gyayogerera okitegeera. Omuntu oyo asobola okubanga ekimuleesaawo ne wiigi enkadde sirwa kuba ntasobola gikyusa. Nasobola okubanga ali bize n'ebirala ebimutwala mu ngeri endala najjanga bwakoze eki. Kale ebiseera ebisinga abantu abatalina nnyo bye bakola bo balina ate obuntu bwe batunuulira obutinitini. Abantu bonna balina ebyamakulu bye bakola okwambala bakuyize luvannyuma. Okwesumalika bye mwesumalika bakuyise luvannyuma kubanga aliwo time waberera nga nezajjeyo nti nizigenda mu bintu bye byalina kukola improvinga mulimu. Kati yo process ebamwe bintu bingi ebamu challenges okuvumibwa okujeregererwa okutwalibwa wansi nete kitegeeza nti abatamanyi gyalaga batalina makulu. So kati bano abaana bali mu kuzimba buzimbize niza bakubira bukubizinga nti bali mu kuzimba tubasabire busabizi kye bazimba kikole ki kigguke okitegeera. Sikujja ate kwagala bukakkanya bakuba kubanga gwatirisi wakola ki gwe wayitamu okitegeera. Pulimu abantu banatandika okwagala okukuba bingi bye basobola okukuba. N'abamu bajja kuleka bulesi naye ng'ebyokukuba biki ebyokukuba bingi nalabye hafi ekintu kyeyayogedde okitegeera. Kakati waliwo ebintu ebimu nga biri Prima wakolako fundamental change ekyasinza okutiisa mu nsi yonna. You were black, today you are brown. Kati tumayina Prima ki gwe tuyomba naye ali ku national tetumanyi voters register analondo otegeera
mugenda kutujja emizo otegera za kutunulamu abaana bangi abaana sayima abaana bali ku mikutu gino bali mu bwamalaya abaana bali mu kwonooneka abantu abali mu kukola mu baleke otegera enkyukakyuka ey'omuggundu otegera so si mulonzi tuli mu kulwana bantu otegera tuli mu kulwana ku bantu batandika okukola odemoralizing abaana abakola bwe munaava oti abaana bonna baddukidde mu bwamala let these girls work bakimanye nti waliwo haso gy'oyitamu nga toyina nazikyusa nviiri bwe banaatuuka nga basobola ozeekyusa bati appreciating okitegeera bwe kiba ng'omuntu alina okuva mu mbeera gy'abaddemu ng'alabika bubi agende mu process anyirire kanyirire sikeera bukezi ku makya abeeko ne before ne after ng'ate erina ne time gy'osobola okugiteekako gy'amaze ng'azimba eno layini jaganjimalayo lumu ng'alina ky'amaze ng'akola king'azimba si bya bino byakugamba gwe olw'okuba asobola okufuna bypass n'omanya nti okunyirira kammire empeke enyirire lumu bano bagenda kuyita mu process ekola ki tagiso kitegeera saagala muntu ademoralizing muntu alina kyakola saimo abaana bali mukola they are trying media fraternity erimu challenge zaayo naye abaana bajja ne babaweereza tetuganye sibe barabika obulungi ennyo but there will be time for that Farida Nakazi bwe yajja ku mpewo sibwe yavaako there is a process muleka abaana bakule mulekerawo demoralizing abaana abakola nga yayiseemu dda ali Malaysia tweyanze kaka kimala naye anyway mu byonna mu kyempiikinzeemu nalaba Makona we yajja nga maze omusekini kutandika okujja okukola bamukwata bamutwala mu botiki walaba akafaananyi Makona nga alina abaana ba Katriani kando bali abalimu babiri abalimu kati wakati nengo omulaba mugenyi mungo ezayamba Makona nacha tanokutuka tandatuka gyaraga ne ojjukira akafaanani ka Keizi nga ali mulyango bwa yali bukedde TV oba TV nga oli Keizi mularamu ne Keizi wafulumidde wano nga ayambala suuti ne mutulako guni yange eri ntino I understand bwe tujja tulina ekifaananyi kye tutunda it is okay naye n'okuwa omukisa abantu batulabe nti tukula nga tetukyeyogeredde obotegere tiwaliwo akulaba sayime nga tujamba neno ya mitwalo ebiri bw'alaba nkati nnyingidde ey'etaano kimuwa essuubi nti media eno ne bakama baffe baakitundanga time egenze ekyuka bukyusi nga botiki tezifunamu nga abamu ffe tutegedde kubanga nze TV kyempa kiri ekintu kimu brand era omusala guyinza okuba ng'ovudde ku ekyo omusala yinza okubanga gunnyamba osasula rent ne guntambuza n'enkomaawo naye brand TV gyempa kiva kisizizanye mze tonsalira waani ennyambaza oba ntegera tonsalira ngeri gyenkozesa brand because kyompadde kati ekyo kyenna kyekikola ki kyekingaggawaza kati brand zino tugenze tuzikuza tuyina okubaako ekifaananyi kyetusimbako nasangako omwami nali ngenze kwefoyo baali yali alina position zaafunye muzeyi nankuba akamba nagamba nekireke mmenge eyo si wabi nze nakulaba we wajjira kati oyo omusajja gyagende yagenda awa obujulizi waliwo abagagga nga ye alaba bulabi ntambi namanya ntambi natandise okujja gye tulaga atandise okwambala amasaati ge tukola ki oba kitegere kati nsaba tuwa abantu bano omukisa nti abakazi abambala wiigi bamanyi bbeeyi yaazo asobola okugamba nti kati koyingidde nakyo oyingidde 5 eyakulaba nga oyambala wiigi ey'ekumi ey'etaano n'ogenda mu y'ekkumi n'ogenda mu y'ekkumi n'etaano olina gw'omotivatinga obulamu buno obuli plastic bwe bwonoonya abaana bano fake life nze buli wenda sistange Diana nga ali ewa hamu ayambuka bwakkirira nga nze sistange namulabako kolumu nga ayambadde yeebisse ekigoyi bw'atataddeko galubindi oba ntegeera kati ntandika okugamba nti yes erinnya alirina ali free mu bantu kati ali mu kukola ki so kati prima kino mwe muli mu kukola muli mu kusindika abaana baffe mu busibe oba mu bwamalaya kikubewo oba kitegere nti ejo mubasindika alina okubeera n'omuntu gw'atayagala asobole okuvuga emmotoka ennungi naye ng'ate kyalina kyamaanyi oba kitegeera so kakati prima mulekerawo okusindikiriza abaana bano kuba gye mubasindika wabi tewali sustainable nze emyaka 8 gye maze mu media kati tulina breed ya bupresent obupya oba kitegeera nga wallahi bw'okalaba kato
nga kali wamu oba kisegere kati ekibuuzo ababadde for the past 10 years bo balagawa wemunayagala basindika mbuno obulamu ekyo kikulu ekyokubiri ensonga lwaki nze ndi insupportinga abalumba prima kyakubiri nti presidency ezizino ez'okumanyira abapresidenta zigenze nga zisetingibwa oba kisegera nti webasetinga presidency ezo ne tusirika kyovala nti nze Kabata kyali wange newe byatuka ku Shalom nalina okugoyinga against Kabata silwa kuba nti Kabata muwalana oba silwa kuba nti Shalom kyakola naye ezo presidency zigenda tandika okutuka nkasirika kati agetinga reserve diso guno mulimu tugulyamu oba kisegera era nawe wa TikTok akola live naye olabanga yamanyira omuntu ku live yazze nayogera ku live yo gatonna tutunula mu butuufu bwa bino soko lwanire kubanga weba kuba Shalom bali mu kuba fe so waliwo ebintu byetulina okuva eno twogerako bikendere fe tuli mu media muno abaana mwagala bafuula bulogoyi nabo batandise okiriyalayiza nyandirina bwe ngenda mu bantu bamanyi nyinza kukola ntya kati gwotandika okumukuba ekifaananyi ng'ali ku booda era wona bano mwensimanya nsanze ayingira akedi panze tosaba binkola nze ndi wa street oba ntegeera naye osanze presenter ali ku border bye mwakola Anatalia tujja vayo tukulumbe kubanga oli mukulemesa mwana okugenda ku downtown afuna olugoye ku mitwalo 3 ajja lutunde emitwalo 15 atunde emitwalo 15 because ono mwana alina boutique fani we yayagala kuwagira ye oba kitegeera kakati mwe tugenda kubafiira ku lwaki twagala abaana babatanizo realizing amaanyi gaabwe kale mwe mwagala bad motivating kubanga mwe mulowooza buli mwagenda kukola nga mwe mukola ki kubanga nga mwe mukola so ekyo tugenda kukikkiriza byebyo kyekyo bannange embuulirire tefa yonna